baleta mathematician nabaga nti esasi merika avinga bwezi eri kuba wano ali mweyo gundi apartment that you trace him in the an expert kavu twasomanga mu economics yajibala teseso kuba wano an expert by 40 years mwali badde mu balina zinakiriganya n'aba police but for me I've written, like I wrote this one, so you cannot fight Messias. In the fact, you are removing the stigma of Messias. By enacting a way, you are confirming that they are here, when they are not here. From Uganda, Messias to Monchabocha Musanj, Kakati Mumutadeko, Mumikokonizes, the LINKUP CONNECT. A taker is intended to regulate. You cannot regulate something that does not exist. You regulate something that exists. So therefore, look what is the situation. Abazajja bano babagambanga nti tokkiriza kusayininga manager tajja kukirizibwa kusayininganga kintu kisokka miliyoni 2 kye baakolanga nkayiti mu bajawulamu emirundi ena era sente ne bazibba alime ku beatinga ki eri agula mu installment as if you say 6 months ajja mugoba ali umwali protected mwebapendi omulina obufumbo bwa mubufu muve ku ggwanga. Yes, don't bring your problems, your family problems to be national kati muwalawo bw'abeerayo emyaka 8 oyagala bakole batya agezaako kutaasa ki waliwo agula kabalagala nga amala kufumitamu enazzamu mu kibbo n'agamba ono teyayidde omuwala alina okutula wansi aseesinge ono mukebezi era bw'oyingira yasoma bwa dokita mu Kampala bw'oyingira mu dduuka mulimu bakuga nti oyo mukebezi ekitegeeza talina ssente agenda oyo mukebezi kati n'abaana bawala bategeera omuwakisa yaliwa n'akwagala omuwakisa n'akwagala but you cannot impose somebody on another by law bajja batta nzabange mbagandi when she detect diminishing returns come back nti oyo mufu muliki muveeko naye abaana tojja nabo mulekera bewaffe bakika kyange baana be bakinze ekyajaze etteeka ligamba nti omwana ava ku nnyina nga wa myaka bwe kaba kataka kola ati olemeddwa then you cannot impose somebody legislation. Why are we legislating everything? Constitution ya Bungereza, a quarter is not written. Have they ever faced a crisis? No. But you cannot legislate everything, because you transfer your family problems to Parliament. Parliament is for serious issues. In fact, in political science, we call it a conversion box. Put in the policies, it produces, you put it in the minds, it produces policies. But Parliament cannot be an area where people take their own problems to make them national. That's one. Bobi Wine is a friendly force. Bobi Wine era nagambi nakubidde bamuyita mufumbiro nemugambi mufumbiro jangu nkulage abatonze ekibiina kya NUP omwana obutambi obulina aye tulageeko bali mu NUP mwennyini ngendo gamba omuserikale wange abuleete naye oyina embavu sijja kulaba kambuleke nagambi mufumbiro mujje mbalage meeting ekibiina kyammwe bakitunda nga bakitunda bali mu kyo ebiwandiiko baabidde ku NUP headquarters ekamuzi baabitutte dda baaba baabitutte dda mukwano gwange baabitutte dda bambi baabitutte dda Bobi baabitutte dda baabiguze baabitunze ate bangu nnyo okutegeera kuba baafunye obukadde 5 naye ekikwabunyiso 5 million ekikwabunyiso ekimanyi omusajja olwavudde mu meeting nanga ninawo omulimu ninawo omulimu Mirundi ninawo omulimu najja makya nti ekibiina tukitunze nanga nti akatambi okukagula kwatunda mmeka miliyoni 5 nga bondi nedda mulidde 5 kankuwe bili ogende kale yongera
Eggulo. Omusajja yaze n'angamba Wanuuku. Tulina meeting gye tugendamu. Katikati. Ya kutunda kibiina. Ambu bagenze wa Bobi Wine okubba ebyama bya Bobi Wine ewaka. Baba linye ekikomera mbwe ne kibakulanga embwa. Bo nikiddamu ne kikabanga pusi. Mya. Nikisamba endege. Ne Bobi Wine yabiina. Biri. Oba aliko yabimuteerawo. Oba baduse emisinde babadde bagenda okubba ebyama bya Bobi Wine ekyo ne kibakulanga embwa. Ne kiba kikabanga kapa. Nikiddamu ne kikabanga kapa. Nakisamba endege oyo nno dungu yabikola. Bobi Wine abirina. Nambi tisimanyi. Lero omusawo Muganda agenda mugamba nze nabikuteerawo. Anaffe tulina bakamandazi. Tulina ekifaalu generali. Tulinayo dungu. Naye lwaki bakitunda ekibiina? Lwaki generali. Ogamba Museveni alina bagenerali bokka. Naffe tubayina kamanda we Air Force mu bintu byaffe bamuyita mpenduzo. Atumibwa wonna. Ebweru ludda wa na bomu nabe namwambulamu nemiso ekozesaako oluuso mwenda yagaa nti majini naye baki bakitunda omusajja bwe yazze nanga nti gwe nemugaa nti gwe yafulumye bweru nankubira esimu nanga nti batugambye amusimu tukateeka ati distance nemugaa tewali buzibu kankuweereza obukadde 10 essimu ogirekeko zingenda kulya kyebawogera okimanyi nti abantu bakikola Teyito kusanga eno radio ya muyamaanyi nnyo. Naye oyinza okusanga radio etawulirwa mu ggwanga lyonna. Kati what they do when they want to listen to me. Oli ateekako ssente ku ssimu kuno n'awulirira pulogulaamu ku ssimu eri. Some programs are played ezange mu radio endala. Bwana tujja kubeera Tamale mirundi ekiro. Taliyo. Yegirikodinze. Kati ng'eno yennyini radio endala n'egizannya. Nga nange njogera. Yeeyi bannaye. Omwana namuwadde sente. Tetuyinza bawaabira. Omwana manti ebyo copyright bikindosa tebidda. Ate zebyagala. Waliwo yali luddawa abantu ne balinda ebweru balabe mirundi bwafuluma. Kumbe ataddemu akatambi akavudde ku bbi. Anti alangirira. Tikiro mwa mirundi tugenda kubeera naye wano. Era n'atandika. N'abuuza bw'oyanukula eddoboozi lyeryo bangamba nti bali wano bakulidde ofulumiddewo ne baga nti nafulumye dda kati omusajja oyo yateze nga bye boogera byonna yesadde mbiwulira bagenda kutuula n'empuuga ne Bobi Wine bagambye Bobi Wine alya yekka atambula ne Edi Mutwe ebweru Bobi Wine Edi Mutwe atambula nnumbi ya niri yabasuubiza singa nti okubalwanirira mu kibuga naye omusajja yabakoozezza bwe mbawa ssente musobola okuddamu okola demonstration ne bamugaa ti kisoboka twabinyiwa dda baatukuba embooko bannamwandu b'abantu bafudde abaana baganye tobiddamu ebyo tetubiddamu ebyo tetusobola basajja bakambwe n'ababuuza ti ku Museveni mulondani negundi ne Muhoozi tulonda Muhoozi Muhoozi ayinza okujja mu kibuga n'atukumyawo naye ffe twava dda ku mbalaza bukyesukibwa waffe bonna abaana baffe tebakola kisakaya tuvubamu era ne bagamba tebayisa luuma ti Muhoozi atadde bodaboda mu kibuga zigabidde okutandika operation ya bodaboda tuhumiliate era obwamu netiwasandemu tebwakubye story ne bugiddamu tweet what and they don't know nti the more kubanga Muhoozi yaganye obasisinkana president yabaga God apologize to Muhoozi yaganye is busy sije yagenzi nemulikiri simu olunaku lulamba teyakubye nenjirikira chairman teyankubidde yes mumulowooza nti tetunyiiga tejjukuli nolyontujooze nontunyako nemutunyala ku tetunyiiga tobanga goyakalanya ekikyo kiyitemu because is busy mwamonita gwazeemu kati twakoze resolution ku monetization yes. Once any newspaper like a Monitor carries out a malicious campaign against Muhoozi, we declare a 1 week boycott at Tubula. And this Bundi for me, statistics is for me. An international organization, security organization, one of the leading institute organizations in Munsi, Yako's opinion forum in Uganda.
Mugozi has 38%. Museveni has 52%. The opposition is sharing 10%. Muzinga alinya ku speed. Kati kitegezo kitegeeza. When Mugozi ends up with his father, they have 90. Let us deduct 20. Abatagala. Mugozi bajja okufiirwa nga Museveni azze akomyewo. Oba Mugozi bayinza okufiirwa, Museveni bayinza okufiirwa nga Mugozi tazze. Tuba calculating 70 weri. Why? Opposition yafa. Amabati gagitwala. There is no opposition political party that does not take advantage. You look at Britain. Scandal after scandal, escalate the scandal. Parliament nani babagula. First of all, they were paupers. Bali bamazimu bwabwe banga deni. Arrivalism. Numbers are in America. Mwanga kuza azinde wote. Mpoka aina supermarket echengera. Arrivalism. Have you ever seen a meat changing? So already hunga changing. No. Wagamba ko tugezwa Bobi we. Yana baga msukira ngakogera Bobi we. Manyi I'm a very relative man. Ochali wa Museveni. Ani wose nkukana. Naye atera toli wa Muhozi. Muhozi movement. Kubange jesubira ko my last hope. Kitegeeza wavuddeyo mu NRM no. Ansibera ngako NRM. Okuyita mu nteketegeeza nti oli mulalo.